oluvannyuma lw'omwana omunnayuganda katikati ssaawa zinavudde ku kazimbe n'agwa lwa puleesha za famire muli bubi emusaba sente tayina mulimu tayina bakoze ekyo omwana kyeyevuddemu neyeesula ku kazimbe n'afa. Aba stress zitta abaana naddala zisinga kuba za waka. Abantu bawaka babagamba abaana tebalina ssente baba tebakola. Kati wuuyo avudde ku kazimbe yeekubye wansi ndowooza kati famire wajja togera mu byabadde agigamba bituufu baneemulekerawo teeka abaana ku puleesha. Omwana bwagamba talina ssente aba talina banaye mututegeerenga. Eno si waffe oba olina okulya okupangisa woosula viza olina ogikyusa si waffe mbogenda kugenda mu nnimiro y'omuntu obbeyo ku muwoggo. Salama TV Kojamate kigambibwa nti no Kadaama yavudde waggulu neyeekuba wansi ku kalina nga bwe mulaba vidiyo eyo mulaba etambula n'afiirawo. Kadaama ono kigambibwa nti abadde ayina stress okuva eri famire ye okubeera nga yabadde gwe batunuulidde okubeera nga amalawo ebizibu bya famire yonna. Kadaama abadde ne stress ey'okubeera nga bamusaba ssente ng'ate ne ssente ze bamusaba taziina ng'ate ne boss okumusasula kwatadde okubeera nga tamusasula ssente zakolera. Bakadaama abamu aba abasinga bava e Uganda nga embeera si nnungi n'asalawo agende ayiyizeeko owalala okubeera nga afuna ku kasente. Bw'avaawo n'agamba nti nno atandise okubeera ng'akola oba ne bawulira nga atandise okukola wadde tannakola nga batandika okumusukumira buli kizibu kyonna ekya famire. Kati mukazi wattu engeri gy'aba yagenda okukola okukyusa obulamu agezaako nnyo okubeera ng'aweereza ssente e Uganda mwe mubeera abazibba mwe mubeera abatandika okubeera nga bamuwalana olw'okuba nga abawadde ssente bo ze babadde tebasuubira mwe mbeeramu abatandika omuwalana olw'okuba nga bo basuubira agenda kukolera bo n'abeera nga tabawadde ssente. Embeera ng'eyo erabise nnyo. Kadaama ono kigambibwa nti abadde ne stress ya famire okubeera ng'emusaba ssente nga taziina olumala n'agamba nti kanejje mu bulamu bw'ensi ekintu kye tuvumulira nga yetunagenda ku nsonga eyo. Ekintu ekyo omuntu okubeera ng'akuliko akusaba kino akusaba kiri tekikugisanga mu bulamu bw'ensi lwa nsonga oli waddembe naawe omugamba toyina, oli waddembe okugjako essimu, oli waddembe obutakwata masimu gaabwe, oli waddembe okukyusa essimu yo. Ekyo tekikugisa mu nsi. Tekikola ekyo tukivumirira nti tekyabadde kituufu era tobejjanga mu nsi olw'okuba abantu bakutaddeko pressure y'okubeera ng'obalabirira. Ye bwe tuvaayo ne tudda ku sayidi ya famire nti bannanga abantu ba famire munyiwa, abantu ba famire mutama, abantu ba famire temusiima, ate famire ebeera famire ne bw'okola ki olina kusigala ng'olina famire yo. Kati awo mbagambira nti confusion wegira nti olaba omuntu wa famire yo ne bwakuwa ekizibu kitya naye ate asinga mukwano gwo gwe gwolabanga mukwano gwo. Era eddiini egamba famire yo gezaako okubeera nga okwasaganya famire yo, gezaako okubeera nga olabirira famire yo, gezaako okubeera nga mukwatagana ne famire yo. Era neekolimira omuntu yenna aleeta enjawukana mu famire. Egyo emikwano gy'olina giyinza okuba gikulimbaawo n'ogamba ono mukwano gwange ennyo naye omuntu wa famire yo ye namba 1. Bwe tumanya nti ate ye namba 1 ate bannange temutumalaako mirembe. Abantu ba famire bamalako omuntu omirembe kugamba banaamanya nti gw'olina omulabirira, gw'olina okukola buli kimu. Oyinza okubeera nga amasimu gw'ofuna okuva ow'abantu abamu okuva mu famire yo nga gakusaba busabi, ng'oli akusaba n'akusaba n'omumma n'akola entondo ate ne mubeeramu omuntu gw'owa nga yeetasiima. Bw'omuwa omuceere balimpadde amatooke, bw'omuwa amatooke balimpadde omuceere, bwe mugenda ku mukolo emmere teyaweze, nze tebandeetedde emmere. Okitegeera n'abeera nga ogamba ye ali awo ali complicated.
ne mubeera mu family ate abantu abakoliminga ye kugamba ali awo tasiima akulaba ayina eriiso lyakkuba kugamba alabanga gwoyina okumulabirira ne basooka nga buli ssimu gye bakkubira yakusaba buli ssimu gye bakkubira munnaye mbadde n'ekizibu ekinene kiti munnaye omwana yakoze bwati school fees yagize bwati mbadde njagala bwenne bweti omwana munnaye ebintu bimukuba tubadde twagala genda bamaseka bamusabire munnaye ate waliwo omusaba muganda gwe batulagiridde kakati maama we ali bwati ne bwati kugamba nti buli kintu kyonna nekibeera nga kitunuulidde gwe okugaba kirungi naye okugaba okubeera nti lwakuba oli ananyiiga okyo bakikolanga ate omuntu gwolina okuwa sente nga tewekanyiza oba abantu bolina okuwa sente nga tewekanyiza ng'alina okuziribwa nga tayagala nga oyo tolina namwogerako era tolina nokulowooza nti nakwadde pressure bali abantu nga nja kugattawo okusatu naye kansooka enjegere ku babiri abasooka maama wo oyo namba 1 oyo omuwe taatawo yaddakaawo then n'abaana bo abantu abasigadde bo beesonyiwe ojja kulwala ne pressure era bagamba ekintu ekimu namba 1 ekyasinza okulwaza abantu pressure ne stress family kugamba family mwemuli buli kaze ate nga tolina bungeri gy'obeeyawulako kuba bwabeera ono omukwano simanyi mukwano gwange namusanga bwenti osalako obusazi nogamba bisaagala kumanya naye wa family yo ne bwobwenga newoba otayagala mujja kwesanga munyimbe mujja kwesanga mudwa mujja kwesanga owantu wonna kugamba obeera n'ekizibu baguyita musota gwa muntamu ntamu oyagala gifumbiramu naye ate mulimu omusota kati ye muntu wa family nga yakutamye kyobulanga bo baleeta stress tewali kyogenda kumukola wabulanga ate akugamba akuwa stress naye nga ate buli bwogenda omusanga naye bwabeera mukwano simanyi bino mikwanokwano egye musangasanga bwagambye sikyaddayo kuyita ekalolere sikyayitayo eyogundi sikyagenda kuyita bwenti nobeera nga agamakubo gasazaamu naye wa family buli gyogenda omusangayo nosooka n'owulira ebigambo bye basooka ne bafukumula abo muyinza okubeera mu family ng'omuntu takwagala nga buli kintu kyonna kyokola ayina okiteekamu negative lwaki agulidde abaana switi lwaki wajja wanaagulira abaana switi lwaki bwe yampadde sente n'azimpeesa omukono guli wamulabye engeri gye yabadde antunuuliramu wamulabye engeri gye yantunuuliddemu emmere esooka okyekinga emmere eyo esooka ogirabe agenze ewuwo ayagala mmere oyagala omuwa emmere naye nga n'emmere yennyini gy'omuwa agyekengera gatembeeramu obutwa kale weebuuza lwaki ojja ewange otegeera n'abeera nga ye eva buli kintu kyonna kiraba negative nga tewali kyosobola kukola n'abeera nga ali satisfied n'obwono sente n'anyiga lwaki owadde oli wali waddeeze nokugamba buli kintu kyonna kyokola buli kintu kyonna kyokola ngaye kimunyiiza bunyiiza ate kineewuunyisa omuntu akubeerako awo ng'akulaba bubi naye ng'ate bw'afuna ebizibu ataddukirawo naye ng'akulabira ddala bubi naye ng'ate bw'afuna ekizibu ajjawuwo kale ate nemubeeramu bano simanyi kojja simanyi baani ate bo nga bayisuseewo bamanyiira bumanyiizi ng'ayinza n'okugamba lwaki tokwata simu zange oza mbadde ngenda kusaba sente okitegeera tugamba nti n'abeera ng'akusaba sente ate n'akuteekako ne pressure lwaki tokwata masimu ge ogamba abeera ngaawo agamba nti olina kulindirira simu obeerawo n'essimu ng'olindirira essimu gy'alina kuba abantu ba family bannange abantu mubaggyeko pressure abantu mubaggyeko stress mulekeraawo okusabiriza kati newabeerawo wano waliwo gurupu eyo simanyi basenga simanyi bakojja ng'ayinza okusaba sente n'omugamba toyina n'agamba omummi naye nga kennyini alina abaana oba abazzukulu abalina sente naye ng'ate bo bamugamba nti talina akkiriza nti takola ki nti tebalina naye nga goba omugamba nti toyina takikkiriza naye abali ddala ddala abaana bazaala oba abazzukulu bwe bamugamba nti tebalina sente ate kyo ng'akikkiriza abantu ba family oluusi mututama omuntu gwe talina kwerabira okuwa sente atalina kunyiiza maama wo taatawo n'abaana bo abasigadde gasiya